Kaakati akatambiko olabaako omukyalo oyo yabbye enkoko ya chairman n'agirya. Eyo enkoko gy'olaba gy'ali mu kulya enkoko ebadde ya chairman wa ku kyalo. Chairman we amutwala gwabbidde enkoko n'agirya. Enkoko yabadde ali mu lusuku eri mu kwerira buntu bwayo simanya busiriŋŋanyi simanya buwukawuka. Omukyalo ono n'agiraba ndowooza nga alabika aludde okulya kakoko. Kyava agigoba n'agikwata era bwe yagikutte yakkiridde butereevu mpaka wuwe. Kati kumbe waliwo akaana akabadde kakola ki? Akaana akabadde kamulaba ng'agoba enkoko etaliiye. Akaana gye kaba kagenda ne kabaguliza ku chairman ne kamugamba owange cheya. Waliwo omukazi gwendabye abadde ali mu kubba enkoko. Chairman n'afulumayo. Bagenze okutuuka ng'omukyalo obwangu bwakozesezza enkoko baasanze agigyeko omutwe. Kakati chairman kye yakoze yamugambye nnyabo obbye enkoko yange kati njagala ogifumbe nga wendi. Era omukyalo ono yakongodde enkoko n'agisala bulunyo n'agiggyako omutwe nga chairman ali awo atudde. Namugamba kati gikuba ejjiiko gisiike. Omukyala n'asiika enkoko nga chairman waali nannyiniyo. Namugamba kale bw'omaliriza ebifi by'enkoko biteeke mu seppiki ojje tugende ffenna. Era omukyala n'akwata enkoko gy'abbye eya chairman n'agipaakinga bulungi nnyo mu kaseppiki ne bagenda ku woofiisi eya chairman. Chairman n'ayita n'abantu abalala n'abagamba onabba enkoko yange ngenda mugoba ku kyalo. Ne bamugamba kati twagala ogirye yonna nga tulaba. Ne bamutuuzaawo n'akaseppiki ke ne bamugamba tandika okulya. N'atandika okugibwebwenda mu maaso ga nannyiniyo. Yagikubye bulungi ejjiiko ne bamugamba kati tandika okugirya. N'atandika okugirya. Awo olaba ekyo kyali mu kukola. Ali mu kulya nkoko ya chairman gy'abbye mu maaso ga chairman n'abakulu abalala ab'oku kyalo. Era alidde enkoko nnamba akatamu konna konna n'akakuba wali. Chairman tamugobye. Amugambe kati weetonde togenda kuddamu kubba nkoko. Omukazi n'afukamira wansi ne yeetonda bulungi n'agamba chairman sigenda kuddamu kubba nkoko bwe nziramu okubba bangobe ku kyalo. Era bw'amaliriza okwetonda ne bamugamba tambula ogende. Kaakati mulimu ekintu omuntu kyakugamba okukola nga kisinga akukubye. Mulimu ekintu omuntu kyakugamba okukola nga kisinga n'omuntu akukubye nga kiruma. N'ogamba naye mu butuufu akantu ke bankola sisobola kuddamu kubba. Kankutuuse katambi kano okeerabireko. Video nkusaba ogimpereka like. Video yiyo. Iramu. Dima bifi bibiri mangu tukunda kuvwabo. Yangolia. Muko ebigambo by'abayogera. Ebintu bikufuna. Yogera. Tandiko chairman so mukazi oyo waza tumukobe ebigambo binayogera. Koba oti chairman. Isono lwenkoko je naibye. Eriyo kasiro. Mala kwa tujuru kulebeni. Chadayo kuba. Era tikaira yakuiba. Wenzi banga mugome ku kyalo. Baba kuyita Iramu. Wenzi banga mugome ku kyalo. Ogwaki? Era leka ndiye nujembe ndi je naibye. Tandika ngokusula. Yangolia. Ngakola. Soko oyogere kandiye nuje naibye. Yogera. Kana nimukolera. Teri kuwomera. Ngoje ubichiwoma. Era kankome kwenu je naibye kandiye nunerire. Bakuyitani? Nabayigulire bwo. Mwirayo. Ekyo bijikola kite? Okyaddayo? Okuddayo? Eneko kebere yakumeka mukuvoyo. Muvuze ku voice. Kale. Nize mu lwaimwe. Pera yetu soniwa. Wekoze jamani yetu soniwa. Kale. Yangu. Kale. Atusonyiwe. Atusonyiwe Kale. mulungi. Yama ebintu byo. Era atusiwire mu mukono malungi.
Ndabejere mukazi wange. Akubisawa. Era gwe mwene mugeme kuba wali wana mugema ja kuba bukuba oyo. So nyongera okubajjukiza n'okubategeeza nti gwe wenna ng'olina bizinensi ng'oyagala okulanga bizinensi yo kugikuba abantu mu maaso, leeta bizinensi yo tugirange tugikuba abantu mu maaso etuuke mu mawanga gonna gonna oba okitegeera. So ntuukirira tukuba abantu bizinensi yo mu maaso, ate naawe ali eyo ng'oyagala okukomawo e Uganda, oyagala okutambula nga kiboosire, otuuke waka ng'oli gumite. Osobola okuba nti onoonyaako ku CEO Michael Airport Pickup, ennamba yange eyo gyolaba ku screen yaawo, gikubeko ne ku WhatsApp okwetusa okuba nti tukwatagana. Ne bw'oba oli wano mu Kampala nga wandiyagadde okutambulatambulako privately ng'otambula nga kiboosire ng'omukungu, oba oyagala tambulamuko na famire yo, osobola okuba nti ate onoonyaako mu mbeera yonna, n'ensobola okuba nti ate nkutambuza wonna w'oba oyagala okugenda. So nkonaako tube nga tukwatagana bulungi nnyo, okitegera ekintu ekyo. So kakati nga neeyongeddeyo mu maaso, mu butuufu akatambi kano kansesezza. Ntunuulidde omukazi nga ali mu kwekaza, ali mu kulya enkoko ya chairman. Ne ŋŋamba mazima ddala omukazi ono tatidde, ebifise baagiwoomeddwa, amaliriza era afunyeemu, ekirooto kye kituukiridde. Ekigendererwa kye kyabadde kyakubba nkoko eno kugirya, agiridde ne nannyini ye alaba, wabula agiriridde ku bukwakkulizo, agiriridde ku bukwakkulizo. Bw'addamu okubba agenda kugoba ku kyalo, ne bbaawe bagube ku kyalo. Oyo omusajja amuyimusizaawo ye bbaawe, nga ne bbaawe abaddewo ng'omukyalo ono alya enkoko. Naye gwe omanyi omuntu okumubbako ekintu kye n'akugamba tuulaawo okirye nga ndaba, ng'ate okimanyi nti omuntu oyo akukutte yalinganga mukamaawo, yalinga omukulembezeewo. Kati kubamu akafaananyi ng'oli mu kiyumba, baba n'akusanga ng'oli mu kubba ebyokulya bye by'asinga okwagala, n'akugamba obibbye, kati tuulaawo otandika okubirya, n'akutuuza otandika okulya ebyokulya byobbye, ng'obirya wenna wenna weebwalabwala bw'oti, weegiraagira bw'oti nga kati omukyalo ono kye kimutuuseko mukazi wattu. Ayinza obba yeyezza akakoko naye nga munnange alina kulya kaalabakaawo, alina kulya kaalabakaawo, naye obubbi busigala bubbi. Tosobola kutandika kuyooya kulya ku nkoko nga tozirunda, gwe n'oyoya kubba bubbi. Ekigambo bubbi nze nkivumira ne sekuvumirira yenna. Ne bw'oba wa lubuto, ne bw'oba wa lubuto tokkirizibwa yadde n'okubba. Nze nkubuulira, ne bw'oba wa lubuto tokkirizibwa yadde n'okubba. Naye mulimu ssebo abakyala abeegumbulidde omuze gw'okubba, kati otandika otya okukwata enkoko y'abandi n'ogibba n'ogirya. Mazima ddala n'ogibba n'ogirya n'ogifumba n'ogiggyako omutwe n'ogikuba ejjiiko, naye nga naawe okimanyi siiyo, ng'okimanyi siiyo. Kati ono omukyala kye yakoze, yasanze enkoko ya chairman eri mu lusuku yeeriira, n'agigoba ssebo n'agikwata. Ate ovanga ku mukazi agobagana n'enkoko, oyo aba mukazi nno ŋŋwaŋŋuli, kya mission gy'abaliko abaagitegeeza. Ono yagigobye n'agikwata n'agitwala ewuwe n'agirya. Era singa tewali yamulabye, yandibadde ogwo muze agutwalira ddala mu maaso, ng'abba enkoko z'abandi n'amala n'azirya. Era akaana bwe kaamulabye kagenze butereevu mpaka wa chairman, ne kamuloopa, ne kagamba chairman, waliwo omukazi gwe ndabye maama gundi ng'ali mu kubba nkoko agitutte. Chairman n'amugamba wukke gisale, n'agiggyako omutwe, n'agifumba, agikuba ejjiiko nga chairman waali, n'amugamba kati gipakire ogiteeke mu katamu tugende ku woofiisi. N'ayita abakulembeze n'agirya ng'alaba. Naye obubbi kintu kibi nnyo 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 nga gye nkomezza. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, subscribing obe nga tosuba video gye mba nkuteereddeyo. Mbaagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.